Essula ya 28. Awo olwatuuka mu nnaku ezo Abafirisuuti ne bakuŋŋaanyiza eggye lyabwe entalo okulwana ne Isirayiri. Akisi n'agamba Dawudi nti, tegeerera ddala ng'olitabaala nange mu ggye, ggwe n'abasajja bo. Dawudi n'agamba Akisi nti, ky'oliva otegeera omuddu wo by'alikola. Akisi n'agamba Dawudi nti, kyendiva nkufuula omukuumi w'omutwe gwange ennaku zonna. Awo Samwiri yali afudde, ne Isirayiri yenna baali bamukaabidde ne bamuziika mu Laama mu kibuga kye ye, era Sawulo yali aggye mu nsi abo abaaliko emizimu n'abafumu. Awo Abafirisuuti ne bakuŋŋaana ne bajja ne basiisira e Sunemu. Awo Sawulo n'akuŋŋaanya Isirayiri yonna ne basiisira e Girubowa. Awo Sawulo bwe yalaba eggye ly'Abafirisuuti n'atya, omwoyo gwe ne gukankana nnyo. Awo Sawulo bwe yabuuza Mukama, Mukama n'atamwanukula, newaakubadde mu birooto, newaakubadde mu Ulimu, newaakubadde mu bannabbi. Awo Sawulo n'alyoka agamba abaddu be nti, munoonyeze omukazi aliko omuzimu, ŋŋende gy'ali mubuuze. Abaddu be ne bamugamba nti, laba, waliwo omukazi aliko omuzimu e Endoli. Sawulo ne yeekyusa n'ayambala ebyambalo ebirala n'agenda, ye n'abasajja 2 naye, ne bajja eri omukazi ekiro. N'ayogera nti, ndagula nkwegayiridde n'omuzimu onninnyisize buli gwe nnaakugambako erinnya. Awo omukazi n'amugamba nti, laba, omanyi Sawulo bye yakola, bwe yazikiriza mu nsi abo abaliko emizimu n'abafumu. Kale kiki ekikuteeza obulamu bwange ekyambika okunzisa? Sawulo n'alayirira Mukama ng'ayogera nti, nga Mukama bw'ali omulamu, tekuli kubaako kibonerezo kyonna olw'ekigambo kino. Awo omukazi n'ayogera nti, ani gwe mba nkulinnyisiza? N'ayogera nti, ninnyisiza Samwiri. Awo omukazi bwe yalaba Samwiri n'akaaba n'eddoboozi ddene. Omukazi n'agamba Sawulo nti, onnimbidde ki, kubanga ggwe oli Sawulo? Kabaka n'amugamba nti, totya, kubanga olaba ki? Omukazi n'agamba Sawulo nti, ndaba Katonda ng'ava mu ttaka ng'ayambuka. N'amugamba nti, embala ye eri etya? N'ayogera nti, omukadde ayambuka era yeenagidde omunagiro. Sawulo n'ategeera nga Samwiri, n'avunnama amaaso ge ne yeeyanza. Awo Samwiri n'agamba Sawulo nti, lwaki okungolokosa okunninnyisa? Sawulo n'addamu nti, neeraliikiridde nnyo, kubanga Abafirisuuti balwana nange, era Katonda anvuddeko, so takyannyanukula newaakubadde mu bannabbi, newaakubadde mu birooto. Kyenvudde nkuyita ontegeeze bye mba nkola. Awo Samwiri n'ayogera nti, obuuliza ki nze nno, Mukama ng'akuvuddeko era ng'afuuse mulabe wo? Era Mukama yeekoledde omulimu nga bwe yayogerera mu nze, era Mukama ayusizza obwakabaka ng'abuggya mu mukono gwo, era abuwadde muliraanwa wo Dawudi. Kubanga tewagondera ddoboozi lya Mukama, n'ototuukiriza kiruyi kye ekingi ku Amaleki, Mukama kyavudde akukola ekigambo kino leero. Era nate Mukama anaagabula ne Isirayiri wamu naawe mu mukono gw'Abafirisuuti, era enkya gwe ne batabani bo banaaba nange. Mukama anaagabula n'eggye lya Isirayiri mu mukono gw'Abafirisuuti. Awo Sawulo n'alyoka agwa ku ttaka ng'alambadde, n'atya nnyo olw'ebigambo bya Samwiri, ne mutamusigalamu maanyi, kubanga yali talidde ku mmere yonna okuzibya obudde n'okukeesa. Omukazi n'ajja eri Sawulo n'alaba nga yeeraliikiridde nnyo, n'amugamba nti, laba, omuzaana wo awulidde eddoboozi lyo, ne nteeka obulamu bwange mu mukono gwange, ne mpulira ebigambo byo by'oŋŋambye. Kale nno nkwegayiridde, naawe wulira eddoboozi ly'omuzaana wo, era nteeka akamere mu maaso go, olye olyoke obe n'amaanyi bw'onoogenda. Naye n'agaana n'ayogera nti, siirye. Naye abaddu be awamu n'omukazi ne bamuwaliriza, n'awulira eddoboozi lyabwe. Awo n'agolokoka okuva wansi n'atuula ku kitanda. Era omukazi yalina ennyana eyassava mu nnyumba, n'ayanguwa n'agitta, n'addira obutta n'abugoya, n'abwokya okuba omugaati ogutazimbulukuswa. N'aguleeta mu maaso ga Sawulo ne mu maaso g'abaddu be, ne balya. Awo ne bagolokoka ne bagenda ekiro ekyo.